ebintu bina by'olina okwewala okukola era bw'ogenda mu maaso ng'obikola ojja fiirwa obufumbo bwo oba omwagalwawo era bw'oba ng'okyalina obunafu mu byo nga tosobola kukyuka tonnaba kwetegekera kufumbirwa. Babuuzaako mwena mikwano gyange amanya gange nzerukomwa Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga sooka osubscribinge subscribe kona kadaako gwejjo sookanga okulaba vidiyo zaffe etteeka lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri olujja ngenda kuleetera biki by'olabirako omuntu akwagala yadde tomusinkanangako nga mukyaliko online oba mukazi oba musajja. Kati nno subscribe kona ne kadaako gwejjo sooka ogiraba. Naye olwaleero nkuleetedde biki by'olina okwewala okukola bwe muba nga muli mu mukwano by'otalina kutuusa ku mwagalwawo. Bw'oba ng'obadde obikola tandika okubyewala. Jack Online Ministry. Okuyiga kwaffe kugenda kuva Efeso essula ey'okuna okuva ku nnyinyo lwa 25 paka ku lwa 32. Pawulo atandika mu nnyinyo lwa 22 paka ku lwa 24 ng'atulaga omuntu omukadde gwe twayina oyo yatukozesanga okusalawo kwonna era gwe twalowoolezangamu ng'atugamba nti tumwambule tumuteeke ebbali twambazibwe omuntu ono omujja gwe twafuna bwe twamala okukkiriza Yesu Kristo ono omwoyo wa Mukama mwatuula abeerenga ng'atuluŋŋamyanga ng'atukulemberamu mukola okusalawo kwonna okw'obulamu bwaffe. Kati tujjamu ebyokuyiga bina era singa ogezaako n'obyewala ojja beera osobola bulungi nnyo okukuuma obufumbo bwo naye singa ogenda mu maaso ng'obikola ojja fiirwa omukwano gwo n'omwagalwawo. Ekisooka obutali bwesigwa n'obulimba bitambulira wamu. Abefeso essula ey'okuna olunyiriri lwa 25 lugamba nti kale mwambule obulimba mwogere amazima buli muntu ne munne. Yambula obulimba tandika okwogera amazima. Olumu oyinza olowooza nti ekirimbo kitini n'ogenda mu maaso ng'olimba naye njagala okubemu akafaananyi ng'omwagalwawo gw'oyagala mukwano gwo yali mu kulimba. Owulira otya? Oyinza osigala ng'omwesiga? Ebirimbo biringa bya mirundi ena. Olumu kubeera kujubisa ne mutandika emboozi n'oteekamu bisitoola eby'obulimba osobole okunyumisa naye omuntu ono bw'akuzuula nti oyogera nnyo eby'obulimba mu mboozi yo ayinza okwesiga buli kigambo ky'obeera oyogera. Oba ekyokubiri n'osuubiza n'otatuukiriza. Bayibuli egamba nti olekangayo okusuubiza waakiri n'otuukiriza mu kifo ky'okusuubiza ate n'otatuukiriza. Kati awo kyandibadde kirungi bw'obanga ekintu tokikakasa bulungi lekayo okusuubiza bw'onoobeera osobodde okituukirize. Tajja kikubanja oba tajja kuzuulamu bituli bw'onoobeera nga tosobodde kituukiriza. Ekyokusatu oyinza obeera ng'okoze ensobi akwatidde mu nsobi mu kifo ky'okwogera amazima n'oteekawo eky'obulimba ng'olowooza nti nno owona oba oli mu kwerokola. Ne mu maaso eyo bw'ali kuzuula nti no wamulimba ojja beera n'ebizibu bibiri ekyokulimba n'ekyo ekibi kyewakola. Naye kyandibadde kirungi oyogere amazima awo ekintu kigoba mu kiyomberemu kiggwe okutuuka wonoobeera nti nno asigadde akwesiga. Ekyokuna kwe kubeera ng'olimbye bulimbi tofiirwa ate tosalwa kyokka n'olimba bulimbi n'ova eri n'okubawo ekyobulimba ate sitisirikako. Bayinza obutakuvunaana olw'okuba toyogedde. Yogerako amazima amatini g'omanyi awalala sirikawo. Naye omuntu ono bw'atandika okuzuulamu obulimba atandika obutakwesiga ate jjukira nti nno obwesigwa buzibu nnyo okuzimba naye bw'omala obuzimba obuyiwa kitwala katikitiki ate okuddamu obuzimba neera addemu okwesiga kiyinza okutwala obulamu bwonna nga tazzeemu kwesiga. Si kyankubeera na muntu nga mukwano gwo nga mwagalwawo naye nga takwesiga ng'akimanyi nti nno oli mulimba. Ekyokubiri obusungu. Abefeso essula ey'okuna olunyiriri lwa 26 lugamba nti musunguwalenga so temwonoonanga. Tategeeza nti toyina kusunguwala yadde waliwo ekikunyiizizza wabula kyategeeza nti noonyanga engeri gye mugonjoolamu obutakkaanya ng'ofunye obusungu. N'atuteerawo n'ebbanga nti temuganyanga njuba kugwa ku busungu bwammwe. Ekitegeeza ng'olunaku terunnaba kuyitawo munoonyenga engeri gye mugonjoolamu obutakkaanya. Mu nnyiriri lwa 27 n'agamba so temuwanga bbanga Setaani gye mukoma obeera nga buli omu akuumye obusungu bwe nga buli omu asirikidde gy'asirikidde Setaani gy'akoma okwogera
naawe ayingira mu ndowooza yo n'atandika okuwa ebirowoozo ebikyamu eby'omukola akabi, eby'okukuuma obusungu, eby'okugenda oba ebyokunoba, ebyo by'okubaako ekintu ekibi ky'obeera omukola. Kati bw'obeera ng'onyiize noonyanga engeri gye mugonjoolamu obusungu ng'enjuba tennaba kugwa oba ng'olunaku terunnaba kuyitawo, sitaani aleme kubeera nga ayogera nammwe otuuke n'omukola ekibi. N'ekyokusatu, okubulwa enjogera, akamwa akavundu. Abefeso essula ey'okuna olunyi 29 lugamba nti buli kigambo ekivundu kireme okuvanga mu kamwa kammwe. Gwe bw'obanga okyakolima, osayira muntu musango, onoonya nsobi, owemula, ovuma, omalamu muntu maanyi, labayo akatundu akaddawo kagamba nti naye ekirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba omuntu kwe yeetaaga, abawulira kibawenga ekisa. Sengekanga ebigambo byo bwe bituuka eri ono abiwulira nga bimuwa ebigambo eby'ekisa oba nga azzibwamu amaanyi. Beera ng'okozesa eddoboozi ettuufu, ng'obyogera mu kiseera ekituufu, ate ng'oyogedde n'ebigambo ebituufu. Eri ono awulira abeere nga azzibwamu maanyi so si kuggwamu maanyi oba okwevuma. Towemula muntu, tovuma muntu, kozesanga ebigambo eby'ekisa. Ekyokuna era ekisembayo naye nga tunnabagenda mu kyakuna tusooke tuwummulemuko katono. Sooka onteekere wansi mu comment section gwe biki by'omanyi ebitta omukwano byesoogeddeeko, omulala bw'anaabeera agisomye oba oliawo kyekibadde kimusumbwa abeere ng'atereeza omukwano gwe. Ekyokuna, obutasonyiwa. Abefeso essula ey'okuna olunyi 32 lugamba nti era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka nga musonyiwaŋŋana nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Nga musonyiwaŋŋana nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Kanjogere kino, bw'obanga omanyi nti ovaako mangu oba wayazivaako mangu, onyiiga mangu kantu katono nnyo kakunyiiza, era ng'olwawo nnyo okunyiigulukuka oba okusonyiwa ng'okuuma obusungu okumala ebbanga ddene, mukwano kankubuulire, oyinza obeera tonnaba kwetegekera bufumbo oba obufumbo nga si bubwo oba nga toli mwetegefu kuwasa, kubanga by'ebintu ebigenda okubeerawo buli lunaku. Omuntu omusonyiyire ensonga emu leero, enkyagiddemu n'enkyagiddemu, ng'olina omusonyiwa leero oddemu omusonyiwa enkya, omusonyiwe n'enkeera. Kati weekyekinge obanga okuuma obusungu okumala ebbanga ddene, oba oliawo tonnaba tuuka kufumbirwa oba kuwasa. Ekisembayo, Pawulo yatugambye mu ssuula ey'okuna olunyi 22 paka ku 24 tubeere nga tweyambula omuntu omukadde twambazibwe omuntu omuggya oba omuntu omupya oyo gwe twafuna bwe twakkiriza Yesu Kristo. Kati naawe bw'obanga obadde oyambadde okulimba oba obutali bwesigwa, kyekiseera obeere ng'otandika okwambala amazima. Bw'obeera ng'obadde oyambadde obusungu, noonya engeri gy'otandikamu okugonjoolamu obutakkaanya ng'enjuba tennaba kukka. Oba bw'obeera ng'obadde oyogera bubi, kyekiseera obeere ng'ofuna ebigambo ebizzangamu amaanyi omuntu. Bw'obeera ng'obadde otambulira mbutasonyiwa, kyekiseera otandika okuyiga okusonyiwa. Bw'onoogenda mu maaso ng'oteeka ebintu bino mu nkola, ojja kusanga ng'obufumbo oba omukwano oba emikwano gino egya bulijjo nga bikolera, kubanga buli muntu yenna yeetaaga abantu. Ng'oggyeko obufumbo, ng'oggyeko enkolagana mwami mukyala, weetaaga n'abantu. Bino bye bikuuma abantu okubeera awamu. Kusonyiwa, butakuuma busungu, kyekirala. Kiteeke wansi mu comment section. Mukama abampeera omukisa, tuddemu ku lunaku olw'okubiri wamu n'olwokutaano. Mbaagala nnyo. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.